Abantu basatu bakasidde okubanga bafiiridde mu namatiko w'enkuba afudde mu byekiro ekikeesezza leero mu bitundu eby'Embale. Abafudde batuuze b'e Lumumba Cell mu Northern Division ng'abantu bagamba nti enkuba yatandise ku ssaawa emu ey'akawungeezi k'eggulo ng'abadde mu kibuyaga eyayonoonye ebirime n'emiti n'okubwatuka kw'eggulu. Kuvaawo ssaawa ezo paka ssaawa zino tuli mu maazi. Nze nalinnye mu guuni mu siiringi n'abaana. Kati amaazi we gakendeddemu abalirwana ne bajja ne bayita mukyali balamu okugamba tukyali balamu nti gakendedde mukole ki mufulume. Abafudde kuliko omusomesa Saddrak ow'emyaka 5 ne muwala we Olivia Nagudi ow'emyaka 12 n'omuntu omulala gwe bajja Sironko nga tannategeerekeka. Twabulira ne gye twabulira ne tugezaako okujja ewaka era ne tutuuka ne tukonfaminga nti abantu bakoze eki babuze. Abatuuze bagamba nti enkuba yayonoonye entindo nga n'olumu lwayonoonebwa mu mataba agaliwo mu Agasti wa 2022 kyokka abadde batandise okuluzimba enkuba n'erutwala. Olaba n'amayinja ng'omugalaba babadde tetunaba na kulumaliriza bulungi. Enkuba we yajjidde yatonyedde essaawa 3. Enkuba yatuyisizza bubi n'etuutamu n'abantu n'etwala obutindo bwonna bwe tuli kutandika okubuzimba. Kati tetulina we tuli kuyita. Kati enkuba bwe yaze n'etwala ekintu kyonna. Kati awo we twasigalidde mu kkanga. Balagende gavumenti okubadduukirira ebayambe naddala ku ntindo ezigoyeddwa. Olutindo lwakutuse oluva enaweeyo okusomoka Eroso ekibagala. Kale enkuba omulanga gavumenti ejje tukwatireko etuzimbireko buligi empanvu. Omwogezi wa poliisi mu bitundu bya Elgon Roger Staitika ayogedde ku bantu abafudde. Nalabika ogwa Nagudi naye tukola ekisoboka okulabika nga nagwo guzuulibwa naye ogwa taata we Shadraka twasobodde okugufuna. We tugenda mu bitundu bya Sironko waliwo omusajja omu bwe tumaze okunyula ono naye yafiiridde mu mataba tannategereka mannya ge. Agambye nti emirambo gitwaliddwa mu ggwanika Embaale okwongera okwekebejjebwa. Amataba go we gali enkuba mpitirivu nnyo abantu kye bateekeddwa okubeera abeegendereza nti we tulaba tukikoze tujja kubeera nga tusobola okukola ki okutaasa enjaga we ziti. Amataba gano galiko n'emmotoka y'omutuuze gye gaatutte. Gagikubye era okumaliriza nayo neegenda naye twasobodde nayo gifuna. Kiza Faizo yakusakidde gweno ku Lwabukedde TV.